mukube mwaka fana nga Nslambi azukide Mayanja azukide Samson Kiseka azukide Sam Njuba azukide Sam Sebagereka azukide Abe Kafumbe Mukasa azukide ne basanga ngombaka webusiro yetyetye bano benda batyetye latiri moja mubagamba mutya siye ebikwatisa emizimu emigo negitukuba abooluganda njagala naawe olonda omuntu nga bw'omwanjula akuweesa ekitiibwa. Okay, ogamba otya mwana wa maama oyo y'omukukunavu wammwe omuteeketeeke kikwasa ensonyi nti abasajja bano tebakirowoozanga nako yadde nti bugenda tuuka ekiseera nga tebali babaka ba paalamenti b'ebitundu ebyo bye bakiikirira. Nti omukulu ono asobola okubeerayo ekisanja ekisooka n'abeerayo ekyokubiri n'abeerayo ekyokusatu gy'emyaka 15 naye nga takirowoozangako muli nti yeetaagayo sseggona omulala nga ye nti ye agenda kuvaawo naye aleseewo sseggona omulala tebakirowoozanga nako. These are the same people kakati obuweereza babufudde mirimu. Fena tukimanyi bulungi kyova olaba olwaleero omubaka wa paalamenti the list qualification gye bagenda okusaba bbaluwa ya HSC ya senior 6 bandibadde nga batugamba nti munnaaye okubeera omubaka wa paalamenti okuqualifying okunominating n'okuvuganya olina okuba nga oholdinga bachelor's degree, olina okuba nga oholdinga masters, olina okuba nga oholdinga degree oba diploma, so si kuzunga na bbaluwa yo ya mukaaga. Mwerabidde ekintu kimu mwe basseggona type mwe ba elites nti population esinga okubalonda ye ya informal sector eyo gye muyisaamu amaaso gye muzalawa. Olero Mathias Walukaga is an artist. Kitegeeza someone ali creative. Asobola okubeera awo na formulating oba n'ateekateeka ekintu ekiyinza okuyamba omuntu wa wansi. Statements ze mukola nga mugezaako okukakkanya abantu abalala be muvuganya nako bakatulayo tutunulira Mathias Walukaga mu Nabitone. Kati bwokera kumakya n'okukakkanya Mathias Walukaga olwo bannabitone bonna abagwa mu kkowe lya Mathias Walukaga bo si balonzi bo era tobeetaaga bo baleseewa. Nze munneewuunyisa mwogera statements ezifaananako bwe zityo mu bantu ate abaleve eyo gye mukkakkanya kubanga otunulira audience mwabadde oyogerera such statements nti population namba yabadde esingawo be bantu abagwa mu kkolo mu tuluba erya Sam Mathias Walukaga. Mwe you people twawule emirimu n'obuweereza ezo office tebazi batungiramu olwaliro parliament gye mututinkiza lead of government business prime minister Yerobina Nabbanja parliament gye muli mukakasa bannansi nti basindikeyo abantu abayivu abategeevu nga mmwe bannamateeka naye akulira emirimu gya government mu parliament prime minister Yerobina Nabbanja. Ekyo nga temukinnyonnyola olwaliro mwe parliament gye mukukitiza nti erina okubeeramu abayivu kiki kyemukoze kyemutebolinze nga mukozesa obukugu bwammwe ne kiyamba omuntu wa wansi besides policy making and law amendments bills kize mukoze ze mutebolinze ziyambye omuntu wa wansi era nga mmwe ba elites bills ki ezizze nga ziri against omuntu wa wansi ne muzirwanyisa ne muzikuba ku ttaka ne zitayitawo mwengaba elites. Lwaki mwagala okusiga ekifaananyi nti obubaka bwa parliament bukoma ku policy making what of service delivery personal service delivery nti nga mmwe ababaka muyambye mutya abantu ba wansi naddala mu informal sectors besides policy making kubanga tukizudde nti policy making okusinziira ku system nga bwetambula tewali biiru n'emu egenda kujja ng'eyamba muntu wa wansi eyite okusinziira nga parliament bwefaanana. Naye personal level mwenga mmwe musobodde mutya okusitula okuyamba abantu naddala bano abali wansi mu informal sector
kati wano Honorable Ssegirinnya Muhammad gwe muzalawa we yabakubira era we yabasingira kyova olaba ensi yamwagala. Olwayo mwe mwebuuze lwaki ba artist bannabitone bettaniddwa okuyingira parliament, abantu baagala bayingire parliament baweereze. Mwene mukyaswikingidde eri simanyi Njuba singa akomawo essaawa zino, Samson Kisekka singa akomawo essaawa zino. Eyo parliament eyo gye mukungiriza ate mmwe musudde. Kyekimu kye nagamba Ssemujju statements ze yafuluma olumma n'ommano olwo n'okwemanya okwo kwe mukozesa ne mukakkanya abantu bannammwe ne mubassa wansi, kyekyo lwaki abantu bagenda bavotinga out. Nabadde olwaleero akyakulinamu akagamba naye Sseggona munnange ayinza okuba waati naye Ssemujju munnange ayinza okuba kakati ajja kuvotinga omuntu gw'okkakkanyiza wansi asobole okukakasa nti gwe tokyalina makulu, tokyalina ky'otugamba. Awo we tuli basajja bakulu. Basajja bakulu mukkirize temugenda kera kumatya mugambi General Museveni atumaamiddeko nga mmwe muli mu woofiisi mubukutte. Mulaga mmwe mwekka abasobola okuweereza mu woofiisi obwo, tewaliwo bantu balala bali capable okuweereza mu woofiisi obwo. That's all stupid and nonsense. Era Bannayuganda kye mulina okukola kuvotinga out obusajja nga buno obufulumezi woofiisi lwampaka bugende mu faamu zaabwo bulime bulunde bugende buwoze emisango. Nemukubemu akafaananyi nga Nsambya azuukidde, Mayanja azuukidde, Samson Kisekka azuukidde, Sam Njuba azuukidde, Sam Ssebagereka azuukidde, Abe Kafumbe Mukasa azuukidde, ne basanga ng'omubaka w'e Busiro ye Tyetye. Bano benda batyetye Latiri moja. Mubagamba mutya? Si ebyo ebikwatisa emizimu emigone gye tukuba. Abooluganda njagala naawe olonda omuntu nga bw'omwanjula akuweesa ekitiibwa. Okay, ogamba otya mwana wa maama? Oyo y'omukukunavu wammwe omuteeketeeke. Kikwasa ensonyi nti abasajja bano tebakirowoozanga nako yadde nti bugenda tuuka ekiseera nga tebali babaka ba paalamenti b'ebitundu ebyo bye bakiikirira. Nti omukulu ono asobola okubeerayo ekisanja ekisooka, n'abeerayo ekyokubiri, n'abeerayo ekyokusatu gy'emyaka 15, naye nga takirowoozangako muli nti yeetaagayo Sseggona omulala nga ye, nti ye agenda kuvaawo naye aleseewo Sseggona omulala. Tebakirowoozanga nako. These are the same people kakati obuweereza babufudde mirimu. Fena tukimanyi bulungi kyova olaba olwaleero omubaka wa paalamenti the list qualification gye bagenda okusaba bbaluwa ya HSC ya senior 6. Bandi badde nga batugamba nti munnaaye okubeera omubaka wa paalamenti okuqualifying okunominating n'okuvuganya olina